Bana mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliolaga Enos tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Chagwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomai ennamanvu. Omulabirizi w'Emukono Enos Kitto Kagodo asabye abakulisitayo okulaba nga beenyigira misinde gya Kabaka Birthday rally kyo kibayambeko okukuma emiriri gyabwe nga miramu. Kagodo agamba abantu bonna balina okwenyigira mu misinde gino era n'asaba abasajja okulaba nga balwana nnyo okulaba nga balwanyisa akawuka ka mukenenya okulekera okusaasaana mu bantu. Njala kwebaza kubanga nange negase kubagenda okudduka emisinde gya Kabaka ng'ennaku z'omwezi 7 olw'okufuba okulaba nga tumalawo akawuka ako ke bayita akamukenenya mu ggwanga lyaffe yala kuyita abantu bonna anti nze musumba omukulu mujje munegatteko tugule emijoozi gino ate tudduke kubanga tufunamu bigambo bingi kusooka byonna okulaga Obuganda nti bwaffe era n'okuwagira Ssaabasajja omulanga gwe kale mujje gula ate wetabe mu nteekateeka eno so nga ate era kiri mu n'engeri Mukama gyatuwa ekisa tukole ku exercise nga tudduka emisinde ate kintu kitwongera obulamu so emisinde gino gigasa mu bintu bingi nnyo mujje twegatte wamu tusobole okulaba nga tutambula nga tugenda mu maaso kubanga omuntu omulwadde aba tasinza bulungi Katonda ne bw'oba omulamu ate osobola okuweereza Obuganda ne Katonda bulungi. So mbayita bannamukono mwenna abavubuka abakulu n'abakadde mujje bino tebiriko anaasinga wabula kwetabamu kyekikulu mujje twetabemu nga enjogera yange bwegamba nti obuweereza bwaffe ffenna kubanga buli muntu agasa ate n'omulamu gwaffe gutugamba kugasa kakati ne mu ngeri eno nakyo kiweesa Katonda ekitiibwa mujje tugase Mukama aweebwe ekitiibwa nate n'endwadde eno egobwe mu ggwanga lyaffe Katonda alyoke agulumizibwe nnyo Mukama abawe omukisa mwenna nga mugula njala nnyo okwebazibwa ekitiibwa ate olw'ekiseera kino n'okusobola okututuukako mu ngeri eno. Ononepo bosi wa Lutikko Godfrey Sengendo naye agaseeko eddoboozi lye olw'okulaba nga akunga abantu bonna mu disitulikiti y'Emukono okulaba nga bajja mu misinde gino era ono agamba gigira bayambako okulaba nga balwanyisa akawuka ka mukenenya. Eno eya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okulaba nga obulwadde obwa mukenenya butuulibwa ku nfeete. Ensonga eno nkulu nnyo era njiwagira n'essekuwagira yenna singa ffenna tusitukiramu buli muntu n'akola kyateekeddwa okukola kubanga buno obulwadde bwa mukenenya kituufu bulina amakubo mangi mwe buyitira naye ekkubo erisinga obukulu lisobola okwewalika singa abantu tuddayo ku mpisa zaffe ne tunywerera ku bannaffe abaagalwa baffe tusobola okulaba nga obulwadde buno tubutuula ku nfeete. Naye njagala okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka ate olw'enteekateeka eno era emisinde tugenda kugyenyigira njagala n'okukubiriza Obuganda bonna buli muntu awulira nti ensonga eno ddala agiwulira nga nkulu aveeyo tuwagire Ssaabasajja Kabaka tudduke emisinde ate nga bwe tulwanyisa ne mukenenya. Nyabo tumalako ebintu simbudde balakangayo ga 7 go! Omukiise w'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda Ani Kigudde ono agamba yasazeewo kampeni gitwala wansi mu masomero nga bano be bavubuka abagenda okubeerawo by 2030 okulaba nga batuuka mu kiseera ekyo nga twali n'omu alina akawuka ka mukenenya. Yonna eya Mama Kevin Mother Kevin nsanyusa nnyo okubeera wano nammwe ba students nze Namayanja Ani Kigudde nga ndi mukiise mu lukiiko lwa Buganda nga nkiikirira abavubuka era munkubire mu ngalo kubanga Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero nga bakiikirira abavubuka mu lukiiko lwa Buganda twasazeewo omulamwa Ssebohe Teacher mubeere mu masomero twasazeewo tudde mu baana bano tubabuulire ku bulwadde obwa siriimu kubanga ekyamazima 2-3 bw'anaaba atuuse bano be bagenda okuba bambasada be bagenda okulaba nga obulwadde bwa siriimu tebutambuzibwa era mwe bayizi tubasaba nti omwaka ogwo bwe gutuuka siriimu abeere nga taliimu mu Buganda ne Uganda
kale tukunga amasomero gonna galabire kugana amasomero agali mu Buganda nga Mother Kevin mwetabe mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka ng'omulamwa guli nti obulwadde bwa mukenenya tutuuka 23 nga siriimu takyali mu Buganda ne Uganda eyawamu era Ssaabasajja Kabaka yamanya nti omulembe gw'abavubuka n'agubakwasa era tusaba mugende mbuulire bannammwe ku bulwadde buno era mu bulwanyise n'amaanyi ng'abalenzi mmwe mu protecting abawala mugezeko okulaba nga mukuuma abawala bano tulabe nga Uganda eddawo nga tusitula Buganda edde ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wano amasomero ag'enjawulo genyigidde mu nkola eno y'okuba nga bakula emijoozi gya Kabaka Birthday Run nga kulo kuliko omukono parent esangulwa ebbajjo ne kwako St. Spian kyabakadde ne kubeerako ne Mother Kevin mu mabira era nga bano balina obubaka era bebasuddeyo eri abavubuka okuba nga beekuma akawuka ka mukenenya. Tuzze wano naffe nga Mother Kevin okwetaba mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka. Twagala okuwera nti tujja kulekeraawo okuva na leero ate nga bujjo tubadde tukikola batukwasiza emijoozi 50 ne tugenda okuwa abaana baffe ate beetabe emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ng'ekigendererwa ekikulu kwe kulaba nti abasajja twetaba mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya tutuuke mu myaka 23 nga buweddewo kubanga abasajja ffe tuvunaanyizibwa mu kutambuza obulwadde buno ennyo okusinga abakyala. Okuuma abaana bano abo atuleese bangi babeere nga babanya omulamwa guno ate n'ogutambulirako. Naffe abamukono parents tuvuddeyo okwetaba mu Kabaka's Birthday Run okulaba nga tukendeeza obulwadde bwa mukenenya naddala mu basajja ne mu baana ab'amasomero era tukunga abantu bonna bajje bagula emijoozi tusobole okukendeeza obulwadde buno omwaka 2023 weginaatuukira nga 23 weginaatuukira ng'obulwadde buno tubufunzizza nga at least bukendeddeko mu nsi yaffe Uganda. Ssaabasajja Kabaka yatukyalirako wano 2013 n'atulambula tuli ba mukisa. 2024 twetabye mu misinde egy'okulwanyisa mukenenya mu Uganda. Abaami ffe basaale mu kulwanyisa mukenenya mu ggwanga era twagala tubeere basaale 23 agenda okutuuka nga siriimu afuuse lufumo mu Uganda. Wekomerere ku Bukunja Channel.